Yeah.
Twanirize kamara byonna
Katikkiro tusanyuse nnyo okulaba bumanyi abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka obuzibu muyina olwaleero muyina okukiikirira Obuganda n'olwekyo mbanjagala engalo zennyininyini ez'Obuganda. Kamaffe Katikkiro tusanyuse nnyo okulaba ab'Ekyaggwe mwongeremu ku gaasi kubanga essaawa eyo n'empologoma etuuka wano ate nga twagala embuutu eri ennyininyini ey'Abakunja y'Abakunja. Kale abakunja mugira mututwala mu maaso mpolampola era efaanana bwetyo. Abakunja manyi tulina amazina agaffe gali ag'ebukunja naye ag'omu maaso g'empologoma naye bumanyi bimanyi twagala gali gennyininyini.
musaye wekitiibwa imwezilingana kwesinza katonda waffe ali waggulu yandonda ndiri muyinza alina wana yesu ali muggulu namusaye wekitiibwa kabaka wali ali waggulu yandonda ndiri muyinza kwesinza katonda waffe ali waggulu yandonda ndiri muyinza yesu ali waggulu namusaye wekitiibwa kwesinza katonda waffe mwebalire ddala ab'Ekyaggwe mu kiseera kino katufune ekitiibwa kya Buganda. Mwami Ntege kubembera. Okuva edda n'eddemyo lyonna lirina eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna.
twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Nze nayimba ntya tesitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Katusabe. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna, ffe abaddu bo abaza n'ababakuŋŋaanya ono lwaleero tukusaba era tukwegayirira olungamye byonna ebigenda okukolebwa wano olwaleero bituviiremu ebirungi bingi eby'omubiri n'eby'omwoyo, bikuweesa ekitiibwa, bikuze eggwanga lyaffe Buganda wamu n'ensi yaffe Uganda. Kabaka waffe mubibeeko emikisa gyo, naffe otuwa emirembe, okwegatta awamu n'okwagalana. Bino byonna tubisabye gwe Katonda ayinza byonna. Amiina. Kama wange Ssaabasajja Kabaka nsaba osiime otuule ku Namulondo. Akalulu n'obugalo bwaniriza Ssaabasajja Kabaka. Kama wange tusanyuse nnyo okukulaba era mu buufu obwo bannaffe okuva ekyaggwe twanirize empologoma. Twanirize empologoma. Bye.
Olukiiko lwa Buganda ekitiibwa Patrick Lwagwa Mugumbule ne omumyukawo ekitiibwa Ahmed Lwasa tusanyuse nnyo okubalaba. Omulangira David Kintu Wasajja sebo tusanyuse nnyo okulaba omulangira Ssaabalangira tusanyuse byansoso. Twaniriza nnyo Omutaka Kidimbo jjajja tusanyuse nnyo okulaba. Lord Mayor sebo tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Muyanja Ssenyonga tusanyuse okulaba. Ate ne chairman wa Wakiso Matia Lwanga Bwanika sebo tusanyuse nnyo okulaba. Kama wange Ssaabasajja Kabaka Okecho Chombo nga ono minister okuva mu ewa Tieng Adola yomoso kabisa nabo mukama wange webali atera mukama wange n'olukiiko olwa bulungi bwansi. Nze ne baganda bange ab'amasaza tweyanza nnyo bwasiima n'otukwasa obuvunaanyizibwa obw'okulabirira amasaza go. Namunswa baganda bange ab'amasaza saba bajjeko wano ssebo. Baganda bange ab'amasaza nsaba mujje mu maaso wano mweyale mu maaso g'empologoma. Magulu Nyondo era Omutanda nkuloopera essanyu lye tulina olw'obuwanguzi lino olw'obuwanguzi buno lya Mwoki wa Gonja. Ssaabasajja, obuwanguzi buno bwe tutuuseeko buvudde mu kukolera awamu n'abamyuka bange bano bolaba wano. Omumyuka asooka omwami Patrick Semarawa n'omumyuka owokubiri omwami Mujuzi Godfrey Zaro. Ate awamu n'abamagombolola bano ssebo mu maaso go bolaba wano basajja bakozi ddala wamu ne bannamawokota bonna. Omuteregga tukwebaza nnyo okutukulemberamu okulwanyisa endwadde. So
nsaba abaana abo tubongere ku bugalo nga zizze endagaano Buganda ze yakola n'Abangereza era okuza kw'endagaano ezo kwe kwagoberera enkeera nga mwende Kololo ameefuga aga Uganda yonna. Omukolo gwa Bulungibwansi n'olunaku olwa gavumenti ez'ebitundu zaagattibwa emiramwa mingi naye n'okujjukira Buganda bwe yalwanirira okwetwala kwa Uganda nga tetukulese wabbali. Obulwadde obwa COVID-19 bwe butujje e Butoolo mu Mawokota nga gye twandibadde, tubwekuume naye buleme kutujja ku mirimu gyaffe, tugikole mu mbeera esaanidde. Kati Ssaabasajja Kabaka temumulaba tali wano. Mukama wange kkiriza njozoyeze essaza ly'e Mawokota olw'okusinga amalala gonna. Munaddala nti obuwanguzi bwabwe babutuuseeko mu kiseera kino ekizibu, ate nga katumaze emyezi nga 7-8 mu mbeera eno ya COVID-19, naye tikibalemesezza kukola buvunaanyizibwa bwabwe nga bwe bubakwasibwa. Kyakuyiga kinene. Emirimu egibatuusiza ku buwanguzi Oweekitiibwa Christopher Bwanika agitubuulidde, era tulowooza nti okuzza Buganda ku ntikko kitwetaagisa okutambuza emirimu mu ngeri ennuŋŋamu mu gavumenti ez'ebitundu, era abaami bonna abatuukiriza emirimu gyabwe mbeebaza wano mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Abatatuukiriza beegombe Mawokota, Kyaddondo ne Bulemeezi kuno we lutuukidde, ng'abaami ab'amasaza abasinga kye bajje balye obwami, kubanga mu mwezi ogw'Okumu omwaka oguwedde Ssaabasajja Kabaka yalonda abaami abajja mu masaza 11 balamba. Mukama wange bwe nasanga abaami bano ab'amasaza nabategeeza nti obukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezituvuunusa ebizibu, era nabasaba beewala okuddiŋŋana ebizibu ebyo bibasanga naye babitemera empenda ez'okubivuunuka. Okusinziira ku byendaba ne byensoma mu fayiro, waliwo essuubi nti emirimu bagikwasizza kannabwala, abasima omusenyu mu nnyanja n'ebikolwa ebirala ebityoboola obutonde bw'ensi. Era Mukama wange abantu bonna abampandikira amabaluwa ku nsonga eno baŋŋamba nti baako kyokola, naye tetulina buyinza kubonereza abo abatyoboola obutonde bw'ensi. Kyetuva tukiddiŋŋana, twetaaga enfuga eya federo. Twetaaga enfuga eya federo tufune obuyinza okukuuma eggwanga lyaffe lireme okufuuka eddungu olw'abo abatyoboola obutonde bw'ensi nga tewali abagambako, beegiriisa balinga ekigotta entula, tewali abagambako. Ate tetulina buyinza, tubwetaaga. Sseboonalebo Muyanja Ssennyonga ababaka bagambe twagala federo, tetugivangako, tulwanirire obutonde bw'ensi. Nange negatta ku bannange abasoose ne neebaza nnyo bannamikago be tukola nabo mu kukuuma obutonde bw'ensi. Mwebale nnyo bannaye, mwebalire ddala. Era bonna be tukoze nabo mu kuteekateeka omukolo guno mbasiimye nnyo. In a special way, I welcome Honorable Kecho Chombo, Minister for Agriculture and Environment from Kwara Dollars government.
When we work together, we shall build a strong partnership based on mutual interests so that together we can see Uganda as the Pearl of Africa, the way actually we would like to see it. Thank you very much for the visit, and we shall continue the partnership. Kubanga mwe mufunye omukisa okubeerawo kubugiriza Namunswa ku lunaku n'olwa gavumenti ez'ebitundu n'obulungi bwansi. Ate eky'omukisa ennyo Ssaabasajja Kabaka asiimye okutulamusaako. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Buli bwe tukuza olunaku lwa bulungi bwansi tuddamu okujjukira okusoomoozebwa Buganda kweyiseemu okuviira ddala nga tunnafuna bwetwaze n'okutuuka leero. Ebintu bingi ebyakolebwa, effutwa, obujja, obukyayi, era ebimu bukyagenda mu maaso n'okutuuka kati. Newankubadde nga bino byonna byagenderera kusaanyawo Buganda n'ebyanyiga n'ebitundu ebirala ebya Uganda, ffe tulowooza nti okumalawo ebiwundu bino byonna n'okwongera okunyweza obumu bwa Buganda n'ebitundu ebirala, twetaaga obufuzi obujjudde obwenkanya. Obugoberera amateeka n'okugaba n'obuyinza nga tugoberera ebyetaago bya buli kitundu. Bwe tudda ku nsonga y'obutonde bw'ensi, tulaba ebintu bingi ebiraga obutaba na mwoyo gwa ggwanga nga bikolebwa bannantagambwako. Abamu ku ffe twewuunya nti ensi yaffe erina amateeka n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi. Amateeka gano gakola ddi era kwani? Tubaffe tusaba abalonzi mutunuulire nnyo abo abasobola okukulaakulanya omuntu wa bulijjo n'okulwanirira ebintu ebikulu Buganda bye yeettanira. Nebaza nnyo abateeseteese omukolo ogw'omwaka guno, abo bonna aboogedde ebigambo ebirungi eby'enjawulo n'okuddamu okukulisa abawokota olw'obuwanguzi n'abo abafunye ebirabo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubeegaliza omwaguka nga twebaza obubaka obw'omutereka. Tweyanzizza nnyo, tweyanze Irene Bala bataliwo ne bamumusamusa omwana wa mama bala bataliwo ne bamumusamusa bala bataliwo omwana wa mama bala bataliwo ne bamumusamusa omwana wa mama bala ne bamumusamusa bala bataliwo omwana wa Mutesa bala bataliwo ne bamumusamusa bala bataliwo omwana wa mama bala bataliwo ne bamumusamusa Mali,
Ssaabasajja Kabaka mwenna, Ssaabasajja Kabaka asiimye okubabula Obuganda, n'olwekyo amateesiteesi bagenda bayitambula mpola okubategeeza ekifo we mulaga. Mwebale nnyo, mwebale ddala.